Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nina video gye nateekayo nga mbalaga omukyala omuwoomu by'ateekeddwa okubeera nabyo. Video eyo gy'eri. Kati kuliko abambuuzizeeyo ekibuuzo ku video eyo n'ambuuza nti ku ebyo bye nayogera nga nalekayo abalongo nga saaboogerako ku ebyo omukyala by'alina okuba nabyo, omukyala omuwoomu nga abalongo nabalekayo. Okusookera ddala kye njagala okuddamu oba mwenna abasobola okwebuuza ekintu ekyo, nalekayo ebiwerako naye nayogera ebyo ebikulu omukyala by'ateekeddwa okuba nabyo. Nayogera ebyo by'osaanye okuba nabyo, yagala ogaane ng'oteekeddwa okuba nabyo. Video gy'eri osobola oginoonya, omukyala omuwoomu by'ateekeddwa okuba nabyo. Kati yo no just yabuuziza gwe njagadde okuddamu. Nina ensonga lwaki saateekako balongo. Abalongo abo ndowooza abalongo mubategeera mwenna abakyala. Abalongo abo b'olaba ebyo biwerekera buwerekezi ku ebyo by'osaanidde okubeera nabyo. Kye njagadde nkubuulire, njagala okimanye nti abakyala oba abaana abawala abasinga ku kibuga tebalina balongo oba tebakyalira nsiko. Ekyo kye njagala omanye ggwe yabadde abuuza ekibuuzo ekyo. Abalongo abakazi abasinga tebabalina, ekyo nkikubuulira. Kye njagala omanye nti wano mu kibuga abaana abawala tebaba na budde bw'ebyo, kwegamba tebabifaako. Abaana abasinga mu kibuga, abaana abawala tebakyalira nsiko. Mu kyalo omwana watuuka ku myaka egyo egikola ekintu ekyo abuuza bawala banne ne bamulagirira, yennyini n'akyekolera mu mpolampola. Era abaana abasinga abawala mu byalo, abaana abasinga abo ekyo bakijjumbira nnyo nnyo. Wano mu kibuga kwegamba abazadde bali bize tebabiriiko ebyo. Abandibadde nga ababayambako basenga, ne basenga nabo bali bize. Ojja kusanga olumu ne basenga nabo bennyini nabo nga tebabikola, nga tebabirina. Kati n'olwekyo ekintu ky'okukyalira ensiko si kintu kyangu, si kyakusaaga. Abakyala abasinga kibalema, tebakikola. Ekyo kye njagadde omanye gwe yabuuziza ekibuuzo ekyo, nti wano mu kibuga abaana abasinga tebalina balongo. Abaana abasinga, abaana abawala, ekyo ekintu ky'okukyalira ensiko kibamenya. Abasinga tebabitegeera. Ky'oba olaba nti tosaanidde kukiteeka ku ebyo omukyala by'ateekeddwa okuba nabyo, ekwegamba ebisobola okuleetera omwami omuwoomerwa oba omunyumirwa. Ekyo eky'okukyalira ensiko toteekeddwa kiteekako. Kye njagala omanye. Ate n'abazadde tebabafaako oba basenga baabwe tebabafaako kubabuulira nti omwana omuwala waweze ateekeddwa okubeera na kino, ateekeddwa okubeera na kino, ateekeddwa okweyisa bw'ati. Ebyo byonna tebabibagamba. Omuzadde asobola okusindika omwana we nti gendako wa ssengawo gundi, kati n'atuuka owa ssengaawe oyo naye n'atafaayo kugamba kulaga mwana oyo nti kino kirungi olina okuba nakyo, kino tolina kuba nakyo, kino kiba bwe kiti ne bwe kiti. Kwegamba ne ssenga naye tafaayo olw'ensonga nti ojja kusanga ne ssenga naye yennyini nga just alina linnya nti ssenga, naye yennyini nga tabimanyi, nga tabirina, nga naye teyabikola, nga teyafaayo. Ebiseera ebisinga wano mu kibuga abaana abawala kwegamba kutwaliza ewamu. Wano mu kibuga abaana abawala bali bubi. Abaana abawala beezuulira bokka nga bakuze. So nga te ekintu ekyo kirungi nnyo okikole ng'okyali muvubuka, nga wakavubuka. Ekyo eky'okukyalira ensiko, ekyo ekyabalongo, kirungi nnyo kikola ng'okyali muvubuka, kuba bw'obeera ng'okyali muto n'okikola tekikusumbuwa wadde n'omulundi n'ogumu. Kwegamba obeera omuto ennyama eno ebeera egonda kyanguwa. Ekyo kye njagadde omanye gwe abadde abuuza ekibuuzo ekyo. Njagadde nkulage nti obuzibu obuli mu ekyo ekintu ky'okukyalira ensiko, wadde bangi babagamba kola booti, kyalira ensiko, kino kiri, naye kisumbuwa nnyo abakyala, kisumbuwa nnyo abaana abawala nnyo nnyo. Bambi abawala abo mulimu ababyagala, mulimu abakyagala, naye kibasumbuwa ne kibalemerera ne bakita. Ekyo kye njagadde omanye. Baana bangi bakyagala, baagala okubeera n'abalongo abo, naye balemererwa
olw'ensonga nti abatafunye oyo amuyambako, abatafunye oyo agenda omulambika nti olina kukola bwoti ne bwoti, olina zisika bwoti ne bwoti, olina zigaziya bwoti ne bwoti, tamufuna. Kati ye n'asalawo akole ekyo ky'asobodde okumanya. Kye njagadde mumanye mmwe mwenna abakyala naawe yabuuzizza ekibuuzo, oba nammwe abaami, ekintu ekyo eky'okukyalira ensiko kintu kizitowa. Abakyala basinga kibasumbuwa, kwe gato kitunuulira nga eky'obulabe omukyala okubeera nga takirina. Si bwe kityo bwe kiri. Omukyala asobola okubeerawo nga talina balongo, nga teyakyalira nsiko. Omukyala oyo n'abeera nga muwoomu bulungi nnyo 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 nnyo. Ekyo nkikubuulira. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira, abalongo abo kyetaaga gwe kennyini gw'omukyala oba gw'omwana omuwala oyiga engeri gye babasikamu, oyiga engeri gy'olina obbateekako. Kuba ekyokugamba nti k'osasula omuntu abakusikire, kimanye nti abalongo abo buli luvannyuma lwa myezi 2 oba 3 oba 4 oba 1 oteekeddwa obbakwatako, oteekeddwa okuddamu n'obasika. Ekyo nkikubuulira. Ate ekirala, w'ogamba nti buli lwe nnaayagala njagenda nga nsasule babeere nga bansika, kimanye nti ebintu ebyo bisika bya ssente mpitirivu. Ekyo nkikubuulira. Kali n'olwekyo obeera osaanidde oyige. Kye njagala obbabuulira, abaana abawala abalina abalongo bafaayo bye babeesikira, bafaayo nnyo nnyo okubakuuma nga tebaggweerera. Kuba buli kaseera nga bwe nkugambye, abalongo abo buli woogenda mu nsonga zammwe ez'ekikyala nga bw'otegeera bakendeera baddayo. Buli lw'olwala abalongo abo bakendeera, buli lw'ofuna olubuto abalongo abo bakendeera. Kati n'olwekyo obeera osaanidde okuyiga engeri gye babasikamu. Kati gwe wenna ng'owulira oyagala balongo abo bagendeko oba okubasika naye nga eddagala tolitegeera, ku channel yaffe eno Kyayiti ntaddeyo nnyo 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 eddagala eryo erisika abalongo. Nditeekayo nnyo gye liri liyitirivu, naye engeri gye twogedde ku bino ebigambo kambabuulireyo ku ddagala erisobola okukuyamba ku kintu ekyo eky'okusika abalongo. Ngenda bbawa ne WhatsApp nnamba yange, nja kuba nnyongera obbannyonnyola ku nsonga eyo. Eddagala erigenda okukuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira abalongo, okusika abalongo, gw'oyagala okiteekako abaagala naye ng'owulira okyagala, eddagala liri ne kisooka ekitengotengo kirungi nnyo era kiyamba nnyo mmwe abaana abawala bwe mulaba, naddala ab'omu byalo bye basinga okukozesa. Abaana b'omu byalo bakwesa nnyo ekitengotengo. Just okiteeka mu muliro, okiraba nga kiyidde, okiggyayo n'okiyuza mu makkati n'okwatamu n'oba nga eno bw'osika mpola mpola. Kyanguya, wadde kirumaalumamu naye kyanguya, kikolera ddala omulimu ogwo obulungi. Ekintu ekirala, n'engalo zennyini zisobola okukola naddala ng'oli mwana muto ng'otandika butandisi myaka 12, 13, 14, engalo ziba zijja kukolera bulungi nnyo 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 bulungi. Osobola okukwata ku kisinziiro kwegamba ng'oggyako lutuuyotuuyo olwo, ziba zijja kukolera gw'atandika naddala ng'okyali mwana muto. Ekintu kya namirembe naye mulungi nnyo mu kusika abalongo. Just omuyengera mu ngalo, ofuna bukoola n'omuyengera mu ngalo n'osika, ziba zijja kujja bulungi nnyo. Naye olina ofuba okulaba ng'ofuna namirembe, tofuna bbuza. Kikulu nnyo byetegereza. Amalagala ga lumonde nago malungi nnyo. Just ogayengera mu ngalo, omala okugayenga n'okwatamu nga bw'osika, ziba zijja kujja bulungi nnyo. Mulimu abawanuuza mbu amalagala ga bisiraani. Babalimba. Amalagala gajja kukolera ebyo bye babagamba, babalimba. Amalagala malungi nnyo ku nsonga eyo. Ekintu ekirala, omubisi gw'enjuki. Omubisi ng'enjuki ogwo nagwo mulungi nnyo 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 naddala ng'ofunye omutuufu. Omubisi omutuufu gukolera ddala bulungi ku nsonga eyo. N'oba ng'otandika butandisi guba gujja kukolera. Nakugamba osobola okufuna w'ogusiiga, omala ogusiigawo ne guba ng'ogwagala okukalaakala, okwata w'osiize geno bw'osika, kijja kuba kikolera bulungi nnyo. Omuzigo omuganda nagwo gukola bulungi ku nsonga eyo ey'okusika naddala gwe ng'obadde olinako oyagala kwongerako.
omuzigo omuganda gukola bulungi nnyo kugeza wasika ne ziba nga kweziri wayagala zikuuma zibe nga teziddayo nga bwe nkugambye nti luvannyuma lwa myezi 2-3 oteekeddwa okuddamu n'osika kati osobola okukozesa omuzigo omuganda gujja kuyamba bulungi nnyo. Ekintu ekirala olive oil naye mulungi nnyo era ku ggwe ng'obadde olinako oyagala kwongerako olive oil oyo ajja kukolera ku nsonga eyo ey'okukyalira abalongo naddala ng'oyongerako. Kayayaana naye mulungi nnyo ofuna obukoola bwa kayayaana n'obuyengera mu ngalo n'oba ng'osika. Kayayaana mulungi ate muddo gwa mikisa wamu ne namirembe muddo gwa mikisa ogusikisa kijja kuba kirungi nnyo. Bingi nno ebisika nkuwaddeko eryo kankuweeko eryo lijja kuba likuyamba. Ekikulu kya byonna gw'abeera agenda okwesika kwegamba olina okumanya engeri gy'osikamu osika otya nkola ntya kuba gwazireetera okwanguwa okuvaayo oba okuzireetera okukona oba okubeera nga tezigaziye bulungi kiva ku ggwe abeera asika. Kati n'olwekyo fuba okulaba nga omanya engeri gy'okikolamu obulungi kigenda kukuyamba oba oyagala abalongo abo obafune naddala mu abaana abawala. Ebintu bino mubiyaayaanira nnyo mwagala nnyo abalongo nsazeewo mbawe ku ddagala erigenda okubayamba okusika abalongo abo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyonna ku ebyo bye njogedde nja kuddamu ku eno vidiyo. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo onambuuza ku bino bye njogeddeko byennyini nja kuba nkuddamu. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogigattako kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi mweraba.